Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini 2024 ekikangabwa kyabutikira bannayuganda olwa Kasasiro w'ekiteezi okubombuluka natta abantu abasoba mu 30. Wabula okuva enjege eno bwe yagwawo, gavumenti yatandika enteekateeka ey'okugonjoola ensonga ya Kasasiro era emu ku nsonga eyavaayo y'ettaka ly'e Ddundu e Mukono eyali yaggulwa KCCA okuyiibwayo Kasasiro wadde nga kino abatuuze bakisimbira ekkuuli. Batugamba ddwaliro, batugamba masomero, kati lwaki babuzaabuza abantu ku ssaawa envanyuma ate amangu ago ate baleeta Kasasiro. Ekyo tukiganye. Kati waliwo musigansimbi Rajesh owa kampuni ya Rika Energy agambibwa okuleetebwa gavumenti okuweebwa kontrakiti okutandika okukozesa Kasasiro nga bamukyusa okumugyamu amasannyalaze ku kyalo Ddundu. Wano tuzzeeyo Ddundu okulaba embeera eriyo era nnyini kampuni eno alambuziddwa abatuuze enzizi zaabwe ze bagimako amazzi nga batya nti zaanisaanawo ne babula amazzi amayonjo. Katonda abazibirira ekkubo kitegeeza ekkubo eddala abaalikoze ekyali ggulu. Ekitegeeza bazze ne bakola ebyo by'enzizi ne bazoonoona. Katonda yabamanyi oyinza okusanga nga bajja kuziba enzizi batusimire zibbowaazi. Ku nsonga eno abatuuze bakubaganya empawa ku ky'okuleeta kampuni eno nti ekola amasannyalaze mu Kasasiro, abamu nga bagamba nti bandifundikira nga bafunye emirimu ssaako n'enguudo ennungi, so nga abamu bategeezeza nti Kasasiro tebamwetaaga ku kyalo kyabwe olw'ebizibu ebingi by'ayinza okujja nabyo. Tujja kufuna emirimu mu eyo fakitole, naye ffe nga ffe tusobola okukkiriza moleeta Kasasiro. Ffe nga abali eno tetukkiriza Kasasiro ajje bakola amasannyalaze fakitole tujja kufuna emirimu. Bwe bamala okuleeta Kasasiro ffe ababeesinga Kasasiro ajje bagenda kuleeta abantu beeri. Tubagaana ate tubasalirawo kuba basalawo naye ffe ne tubatuganya bo tebasobola kulemesebwa gavumenti ebagiremesa. Batuzimbira amasomero tundikulaakulane, batuzimbira ddwaliro nga lyakujjanjaba abantu. Abakulembeze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Mpumbulowe Musoke ssaako ne ssentebe wa LC ey'okubiri Lubwama Alex bakalambidde nti si baakukkiriza kampuni eno kujja mu kitundu kyabwe kubanga tebannagyeesiga nga n'enteekateeka eyitwamu yandiba nga si nnambulukufu. Naye Kasasiro atali mu kitundu kyaffe ate ffe atuleetere ekizibu kubanga Kasasiro tali mu disitulikiti yaffe ya Mukono. Ensonga eno twagenda ne mu kkooti era gyeri nga resolution zo tuzikozesa nti abantu baffe abatuuze ne tuwabira KCCA ne disitulikiti y'e Mukono. Ate kyewuunyisa nnyo nti bwe babeera basindika waliwo abaagala tukolamu amasannyalaze wano baagala trading license bagenda ku disitulikiti by'ebimu ku bye twawawaabira. Ye omubaka atwala ekitundu kino mu Parliament Abdallah Kiwanuka Mulima Mayoni nga y'omu ku baatwala KCCA mu kkooti agamba nti omusango gukyaliyo era ayagala alipoota eraga engeri KCCA gy'egenda okukwata mu Kasasiro nga takosezza bantu kyokka n'okutuusa essaawa ya leero tebagifunanga. Twabasaba ku lipooti eyo eyogera ki ku nsonga z'obutonde bw'ensi n'abantu abalinaanyeewo, eyogera ki ku mugga oguli awo mugenda bikola mutya nga sinagenda ku bantu nga ffe bwe tugenda kufunamu lipooti twetaaga okugirawo n'essaawa ne bagikukulidde mpaka nga tumaze okugifunako maybe tusobola okusalawo tusobola kutambula tutya ne kampuni eno. Ye akulira kampuni eyogerwako Rajesh alaze obumanyirivu bwe balina mu mulimu guno era n'atulaga ensi ze bazze bakolamu emirimu naddala ku lukalu lwa Africa nga ne bwe twogerera KCCA bagiwandikira dda naye ebadde ekyagaanya okubaanukula. So in 2019 we went to KCCA to discuss what are the possibilities we can do to resolve this problem of waste management, and first, us being an energy company, it came to our mind that can we do waste to energy here. So we kept on engaging with KCCA. Unfortunately, the process stopped a bit when COVID pandemic happened and everything was shut down, but then we re-engaged immediately thereafter. Ye Minisita Mbezi owa Kampala n'emiriraano Kabye Kyofa Togabye bwe yabadde Mukono yategeezezza nti ensonga ya Kasasiro ekyabalumya omutwe kubanga n'ekifo gye baali balina okumutwala abatuuze babakubako mu mbuga z'amateeka nga kati basobeddwa. Of course nga bo abantu nabo bafuna pressure okuva mu balonzi baabwe nga balooza babalyamu olukwe kweyo enjogera esooka baatuliddemu olukwe naye nga tebambi tebalina kyebakoze ki tewali olukwe lwe babaliddemu naye lwakuba nti empuliziganya eyo yereeta obuzibu era wano endabulira abakulembeze bannange nkitegeera nti Kasasiro ono tumufuniddemu political mileage
naye temukozesa kasasiro mu political mileage. Buno bulamu bw'abantu bwetukola ki bwe tuzanyiramu. Bwe tweyongerayo n'amawulire Gambuuze ate izo gavumenti